nakomye nga ndyeri ku mulimu ogwokubiri kubanga okuva we nali ngenze Juba nali nakakolako ogwo omulimu gwokka oyo Mami S gwe yanfunira ogwa restaurant nenguvaako nengenda eri ku mulimu era nayo nga restaurant nga naye y'Abannayuganda. Twalinga kuliko ebbaala ne restaurant naye nga nze nkola mu restaurant naye nga omuntu wajja nga yagala kulira mu bbaala omutwalira mu bbaala byali wamu we bati bbaala yesooka restaurant yesembayo munda. Then kati mwe mwajjira oyo musajja Magumba namuyita Kireka Magumba oyo Munnakenya kali kati nnyo banange nnyo akalina obubako obuba nga saagaana muntu kumanya nti nze nako tulina enkolagana mwe kajjira omwo mu biseera bya World Cup nga kakola ki nga tubaawo naye nga kankwana nga saagala kale nga muteekako embeera awo oba oyagala kola bwoti oba oyagala kino kola bwoti naye nga sibeeranko naye just nti waba ayagala okwogera nange kubanga namuwa enamba yange naye nga mugamba nze otulo tunuma in case nga nkubidde nze otulo tunuma ngagamba naawe twogere biki kati nga mugamba oba oyagala twogere kola bwoti oba oyagala twogere nteerako ssente bwe ziti nga nteerako then nga twogera naye nga sibeeranga si mu meetingangako nga tukoma ku meetingirawo ku mulimu ne tubeerawo kakati mwogo omwaka kimanyi bagayi omwaka gumu kati tuli mu 2022 naye nga gwako kati mwogo omwaka ndowooza kuba abamu owedda siboogerako neza bagayi bawera abasukka balinga mu 10 kale kyesobola okugamba balinga mu 10 then tutuuka ebyo biseera nga ne Nicholas waali mujjukire abeera eno kumpi nga ne gyembeera oba tubeera ku kitundu kyekimu so nga oluusi wenyinyuka ng'enange wa Nicholas kakati ekyasinga okunkyayisa Nicholas lumu nga mbeera ku ssimu ye nga ndaamu enamba ya Aisha oli gwe nabagambye omwaka gwe tukola naye ku mulimu nga ndaamu n'enamba ya Mami S nga mubuuza bano obamanyi nti ye nga mubuuza mikwano gyo naye nga conversations nasangamu ng'eya Aisha eraga baakomadde okwogera naye nga yajjako ewaka nga Aisha akyayagala ani Nicholas nga ye takyakola ki nga yalinga takyamuwa budde nga message ziraga Aisha yasindikanga nnyo ng'onaddamu okay like bwe butyo message obutinitini oluusi nga akola kikale nga tamuwa budde naye nga Aisha alaga akyakola ki akyayagala Nicholas. Then no Mami S baali boogera naye nga Mami S mu bye nasoma nga amugamba ayagala kuddamu kukola ki kujja eno kulaba ku Nicholas n'amugamba asooka akole ki alinde kajja mugamba naye ng'ebyo ebiseera we nasangira ezo message nze ne Nicholas date nagiraba nga twali tuli babiri kitegeeza ali atuzanya abantu babiri omulundi gumu kakati tubaawo ne Nicholas mubuuza angamba biki yeekazaawo nentuka nembigumira Nicholas teyali mufumbo naye yalina omukazi n'abaana naye ng'abaana bali Uganda ng'omukazi we yanoba naye nga still naye ali mu Sudan kakati nga nebya omukazi we mbiraba biki ebyo byo nga ngamba okay nga ngamba kiri fine ekya mama w'abaana be naye ne mubuuza Mami S kyogamba naye omwagala awe namanyira nti yali yayagalako Mami S n'ayagala Aisha n'ayagala naye nga tukola mu kifo kimu so ne tubeerawo Nicholas lwali lumu Nicholas nga omwaka era tegunnaggwako nalinga ngenda nga yeewuwe twalina era naye omuzannyo nga tulina omuzannyo ate bannange ogw'ekisiru nze naye kati lwali lumu twali waka twali tulaba firimu ya God Must Be Crazy eyo firimu we nasooka nogiraba we nagirabira kale twali naye ye yagingamba mbwe enyuma then n'agigula ne tugiraba n'agiteekako ku laptop ne tugiraba eyamulife Don't Run God Must Be Crazy. Then twali tulaba eyo firimu message ne popinga tudu essimu yali awo essimu ye yalinga
tagigaana gikwata ate teyalimu password. Nga nkwata simu nga nkebera ngenda okulaba omuwala baali bamuyita Sharon. Nga Sharon balaga balina program balina okugenda budde kiro naye ng'emisana kubanga Nicholas oyo yali nga mu myaka like 27 28 naye nga alina ssente, yali alinamu ku ssente, yali aluddeyo eyo ng'akozeemu ku busente bwe bambi ng'omulimu ate nga n'omulimu gwakola bwe yali yasomerera byali binene bya cladding bye bateeka ku bizimbe bye basiba ku bizimbe bwe bati ebyo bye yali akola ki bye yali akolamu then ne welding nga byebyo bwe bityo kale nga gwe mulimu gwe gwakola ate nga gumuwa kasente bambi. Kati kwolwo yali yampita okujja olwo lunaku yampita n'aŋŋamba jangu tukole ki, jangu tulabe engeri gye tukwasaganyamu zino ssente. Gyali $45 egya pound. By then ng'edola 10 oba zaali ku ssente meka sijjukira naye nga zaali zitandise okubeera nga zirinnya wabula sijjukira oba zaali ku ssente meka. Ng'ezo $40 musuubirwa okuvaamu dola Paula sijjukira rate kwe yali naye nga zaali 45 egya pound. Ebipapula byeri biba bingi biwela oyinza okutikka omugugu bwe guti n'obala ebipapula kati twabala ne tubala nga we tuziseparatinga zagenda osasulako abakozi biki then ne mugamba nange nno ndi mukozi like nga bwe twetwogera nange ndi mukozi mbaze ssente nsasulako mmeka yampa mutwalo gwa pound. Then kati bwe ndaba message ekiro ng'alaga balina gye balaga n'omuwala mu bbaala ngenda kulaba omuntu yesmartinga tubadde tulaba firimu yava ku firimu z'okulaba message n'agenda anaabe nga baayogedde dda nti bakola kibagenda. Bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali obaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnye takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe baayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes. Kati n'agenda yeetegeke kati nze message ngenda okugiraba neŋŋamba ono yeetegeke ekitegeeza bagenda nani kwaliko Sharon erinnya bali bamuyita Sharon ne mugamba gwe nno bakuweereza message n'aŋŋamba ginsomere ndabe nengisoma ng'amubuuza nze abaasookayo ŋŋende gw'ojja onsangeyo oba ogenda kujja onkime. Nange we nagisoma nga ŋŋamba muleke tomuddamu kati nga mubuuza yaani nga ŋŋamba mama w'omwana wange mugamba mama w'omwana wo nkisebo mumanyi erinnya nali mumanyi like nga ne kyati ye ngimanyi ne mugamba olina bamama babaana bameka naŋŋamba nina omu ng'omanyi bameka ne mugamba manyi omu naye Sharon ate yaani kwegamba bwe bityo ebyatandika munange nga mugamba nange ŋŋenda gye mugenda okukyakalira nange ŋŋenda n'aŋŋamba gwe tonywa mwenge kituufu nze sinywa mwenge ne mugamba nange ŋŋenda naye nali ngugezezaako nagugezaako ne binnema ne ngwesonyiwa n'aŋŋamba gwe atanywa mwenge kati ogenda kukolayo ki ne mugamba wadde sinywa mwenge naye nange ŋŋenda njagala tunyumirwe ffenna n'aŋŋamba nedda nnyabo togenda nga mmanyi asaaga bannange n'aŋŋamba togenda mujjukire nze nina ssente
ze yanteresezza ezigenda osasula abakozi nga ngamba kwatako ezo ssente ompeeko bando emu twasiba bando ya 1,000 mwabangamu 1,000 then ne 5,500 nenkwate ya 5,500 ya mutwalo nenkamuwa nangamba esigadde zitereke gwali mutwalo gwali mutwalo no nakwata emitwalo 10 ejja paundi nenjimuwa ng'agenda kusasula abakozi be then nenkwata omutwalo gwe yansaba nangamba omutwalo nagwo nengumuwa kati nensigaza balance yenna nsigadde waŋŋaana okugenda nengamba okay kyenakola nange nga nkwata ssente zonna emitwalo 35 ejja paundi nga nziteeka mu kisawo nga ngenda nga mazeeyo okugenda yandeka mu nju nga nkwata ssente nga ngenda nazeewaka mujjukire waka amanyiiwo kuba ennyumba ye yaginfunira newankubadde tagibeerangamu sikyazanyi muntu mu nnyumba yange era saakikolako era ebintu byesaagala byesikolangako era byesaagala nkole kukyaza musajja mu nnyumba y'abazadde bange oba ey'omuntu yenna gwe mba mbeera naye kukyaza mu nnyumba eyange gye mba nsasula nakukyaza mu nnyumba ey'omusajja we nnaaba nfumbiddwa mu nnyumba y'omusajja ebyo ebintu so akayumba kange nali nkeesasulira saakakyazaamu muntu nga tubeerawo newankubadde yali amanyiiyo naye sente nagenda nazo neŋŋaawaki yajja kujja nnoonye n'essimu nenjijjako neŋŋende waka nenneebaka kati yali eyo mu bbaala akuba ebbaala akomawo yaggulawo twalina fembi ebisumuluzo buli omu yalina kopi eyiye atuuka awali ssente ndowooza nga taziraba nga nkubira ng'essimu teriiko ng'ajja ewaka ng'akonkona nga ŋŋaana okuggulawo ng'akonkona okugaba ng'akuba essimu nga ŋŋaana ng'addayo kati enkeera essimu nga ngizaako nga nkubira nga ŋŋamba ba mugezi ssente komyawo ssente we wazijje nga mugamba ssente kimpozi nga ŋŋamba ze wantereseza nga mugamba ssente nazireseewo gw'amanyi nga ŋŋamba tonsiriwalirako biki komyawo ssente nga nze ssente nazirese mu nju oba baatubbye nga ŋŋamba ba mugezi komyawo ssente mujjukire we yali ateeka ssente wonna nali manyiiwo nga wateeka dollars wanjawulo ne wateeka pounds kaakati waliwo era we najjamu doolaze 200 teyamanya okusooka nenzijjamu $2 teyamanya kati ku $2 ebyasembayo yamanya kati wentwala oyo pound waŋŋamba kukomyawo ssente biki netubeerawo nentuuka nenkola ki nenkwata ssente nenzizaayo naye nga nzisokoddemu naŋŋamba nkimanyi wazitodde naye zikwata oziteekaawo kyomanyi tezikyawera nemugamba ziwera teweeraliikirira nemugamba naye nno nina osasula rent so kumpeeyawo ka rent naŋŋamba omutwalo gwe nakuwadde gwakoze eki nemugamba guli gwadde mutwalo gwakubala ssente biki kale netubeerawo nanyima rent neŋŋamba okay fine ng'olwedde nange nazisokoddeko dda ssente ze egyo emitwalo 35 ejja pound nga tubaawo yabimanya nti nazisokodde nekiba fine netubaawo then olunaku lumu twali twenyizizza neŋŋenda nali ntambula nga nva sayidi gy'akolera nzira sayidi gy'asula naye nga sigenda wuwe nga ngenda yitawo buyisi nyambuke nze gye mbeera kati naye yanvaako mabega najja nampisaako piki ebyo ebiseera yali afunye n'emmotoka ng'alina emmotoka ne piki nampisaako piki nga kati ono kumbe piki okugivuga ng'afa yali agenda waka nga Sharon azze nange ntambula nzija naye nga nze mission teyali kugenda waka kati musanga ayimiridde ku mmotoka kuba yali akimanya ndese mabega ng'alowooza nve emabega ngenda kubanga ngenda wuwe kumbe ze nali ngenda yitawo buyisi kakati ayimirira atuuka ewaka teyaggulawo Sharon yali yamuwa ebisumuluzo yamusanga bweru kuba kimanyi ye teyalina bisumuluzo yavuga piki n'asanga Sharon wabweru n'amuwa ebisumuluzo n'ayingira munda then ye kati n'asigala wabweru ng'ayimiridde ku mmotoka ne namusangawo nankwata nangamba gwe kiki
ne mugamba tewali. Nangamba ovaawa? Ne mugamba nina gyenva. Nangamba bunene obuntu bwe bambala oba babuyita batya? Buno obuntu bwe bambala kaŋŋambe nga abakola oba nga abazimbi oba nga ababoda obwo obuntu bwe bambala bwe bati, oba omuntu ng'alivuga akagaali nga light weekubamu kamasamasa bwe bati nga basoomula oba babuyita batya? Obwo n'akankwasa obulinga nga simbwerabidde babuyita. N'akankwasa n'aŋŋamba kuba yali ava ku mulimu. N'akankwasa n'aŋŋamba ntwaliraayoko mu nju. Omuntu aŋŋamba ntwaliraayoko mu nju akimanyi eriyo omuntu omulala. Ne mugamba okay. Then nampa n'ebisumuluzo. Sharon we yaggulawo yagenda n'ebisumuluzo eby'ennyumba. Then ye nampa ebisumuluzo eby'emmotoka, ebya piki n'eby'oku mulimu. Ne ngenda ne mugamba okay. Naye nze nga nali mpitawo nga sigenda kukola kukyama wuwe. Then we yabimpa ne ngenda okutuuka ndaba obugatto ku mulyango. Ne nkonkona wali waggule. Omuwala n'aŋŋamba mu ssanyu ery'ekitalo, n'aŋŋamba yes honey. Ne mugamba nga tusanyusa okukulaba. N'asirika. Yali amanyi oli yazze, yali amanyi Niko yazze. Ne mugamba nga tusanyusa okukulaba. N'aŋŋamba baani? Ne mugamba ffe. N'ambuuza gwe naani? Ne mugamba ne Niko. N'asirika n'ajjayo essimu ndowooza n'asindikira Nicholas message. Nicholas yasigala bweru teyayingira. Yali akimanyi yagenda okunsindika already ng'akimanyi munda eriyo omuntu. Munange ne tubeerawo ne Sharon. Sharon yanyiiga, namulaba kale ng'anyiize ate nze saanyiiga. Nali surprised, kati mu kuba surprised ne nsalawo ne pretendinga ne nkola ki? Munange ne mbuuza Sharon ne mugamba how are you? Biki nga nziramu naye ng'atunudde wansi bw'ati ng'awulira obusungu ng'atunudde wansi bw'ati. Ne mugamba ye gwani? Like samubuuza mbu oli wano ng'ani? No, namweyanjulira erinnya lyange ne mugamba nze gundi. Ate gwe gwani? N'aŋŋamba yenze Sharon. Ne mugamba ye gwe Sharon bulijjo. N'aŋŋamba omanyi? Ne mugamba nkumanyi. N'asirika. Ne mugamba kumanyi nga girlfriend wa Niko. N'aŋŋamba ate gwe. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ne mugamba kumanyi nga girlfriend wa Niko. N'aŋŋamba ate gwe ngaani ewa Nicholas. Ne mugamba nange ndi girlfriend we. N'aŋŋamba really? Ne mugamba N'aŋŋamba ekitegeeza bulijjo obeera wano? Ne mugamba mbeerawo. Ne mugamba ekitegeeza naawe ozze kubeera wano? N'aŋŋamba naye nze saategedde. Ate n'atandika okunyinyonyola, nze saategedde mbu Nicholas agenda tukola bino eno biki. Ne mugamba teweeraliikirira bane nina engeri gye neekazaamu neekaliza muwala naye nga nange kyali kindidde nga nkimanyi ono ali eno wabweru ali mu kuseka anyumirwa. Agamba oba mwesanga mwesange. Munnange ng'omuwala ng'atuuka ye ng'asirika ng'ayogera kimu bibiri ng'asirika, kati nga nze ngezaako mukake muggyemu emboozi. Omuwala nali ndi awo Nicholas ng'amukubira ng'afuluma nga mugamba ogenze bw'otyo? N'aŋŋamba ngenze. Ne mugamba okay tuuka bulungi.
wala n'agenda kati oba Niko yali amanyi bagenda bawensasage simanyi n'agenda then olwamala okugenda nawulira piki kuba piki buno busenke yalinaako kasenke bwe businga okukola eri kasenke nakawulira akakuma ng'atwala muwala yamutwala then wayitawo kakabanga nze nasigala mu nnyumba nga ndi ku laptop ndaba firimu ngenda okulaba akomawo naŋŋamba munno omugambye eki ne mugamba munnange ki ne mugamba gw'osanze mu nju ne mugamba mubuuzizzaako ne tunyumyamu olumaze n'akola ki nansiibula n'agenda n'asirika naŋŋamba naŋŋamba naye mukazi gwe oli mutemu ne mugamba gwe mutemu asinga mbu kyogamba oyogedde n'oyo omuwala mbu ng'oseka ne mugamba ya ddirwe nali njogedde nga siseka njogera nseka naŋŋamba okay kwegamba yalinga kipanze ng'alinga ayagala oba twekube mwekube tetwekuba munange olwo nga luyita lwali lumu nga ndaba mami S bwali ku makya ngenda ku mulimu nga ndaba mami S namusanga mu kkubo mujjukire embeera kumpi ne Niko namusanga mu kkubo nfuluma we nti eri ennyumba zaayo like mulimu ebikuubo bwe bati buli nyumba weekola ekikomera then kiba kikuubo buli nyumba ekola ekikomera then kiba kikuubo kati nfuluma mu kikuubo kyewaffe we nali mpitira nga ekyemmanga yewa Nicholas gy'abeera nkeera ngenda ku mulimu ndaba mami S mujjukire tanyega tetwenyega navaayo ku mulimu gwe ndi ku mulimu mulala naye namusanga kati nange nga sikyamubuuza biri bye namubuuzanga nga nkyali eri nga tanyega nembireka kati namusanga nange saamunyega ng'akola ki namusanga nze nva mu kikuubo then ye ng'afubutuka mu kikomera ky'aba Niko kumakya nenyangwa nenkola ki nemuyitako neŋŋenda yali ava wa Nicholas nga gye yasuze taata wange ali eri yes tebaali bafumbo baali just oba girlfriend kuba mami S oyo yali wa 26 not 24 yali 26 yes kati nga daddy wange alinga by then yalinga mu mid 30s kuba yazaala akyali muto yazaala akyali muto kale yalinga ndowooza mid 30s awo era nga afaanana okuba nti muvubuka ali awo munene alina bitatu bwatyo alinamu kajiimu alabika bulungi nnyo bambi naye ng'ekyasinganga okunuma yamuteekangako obunyiinkuuli bw'obuvubuka obuto nga olaba tebusaana kumuzza ku taata wange anyway nga tubaawo kati mami S musanga ava wa Niko nembireka netusigala nga tubeerawo ne Niko ntuuka ngenda ewaka magumba awo we nakola ki we namumiitingira nga mbulako ndowooza nga wiiki emu ngenda eka namusaba £5,000 egya pawundi by then eba dola yali ku mmeka sijjukira naye namusaba £5,000 egya pawundi n'agimpa n'apangisa kwe kupangisa room ne tugenda ne mu meetinga bannange anyway nenvaayo nga yenna amagumba ganfumise musajja alina eggumba ng'alinga atalina nnyama nenvaayo nentuuka nengenda ewaka kye nakola nga ngenda ewaka naleka nsasudde ennyumba omwezi gwa January lwa nsonga eri ku mulimu gwe nakolako gwa restaurant ya Uganda naleka nvuddeyo nga nkimanyi sigenda kuddayo njagala mulimu mulala nga ngendako mawonfu n'omulimu mulala kati nagamba kandike nga nsasudde ennyumba eno January nkomewo we nanoonya omulimu nga guno eno omwezi weeguli ogwo omwezi nkozese okunoonya omulimu naye ng'ennyumba nsasule so nengenda ewaka waliwo guy yankwano yali atunda mamotoka yeyandeeta yeyankomyawo okudda e Uganda by the way yakola n'embaga nagira ku TikTok yakola mukazi w'embaga bambi yeyankomyawo e Uganda naye kyali kyaggwa dda simwogeddeeko naye yali mu biseera mabegakaawo ndowooza nga mu mwezi gw'omwenda awo kati nenziramu ne mugamba ngenda Uganda awo neyandeeta komawo kati nkomyewo Uganda
sigenda lwawo nnyo nenkomayo Uganda namalayo omwezi gumu then nenzirayo. Baali mujjukira be nagambyeko abantwala nti we natuuka ku booda nga ngendera ddala e Juba, be nabagambyeko we twali mu mmotoka avuuka 2 n'Omusudaani omu. Abantwala ne bangulira ebyokulya nga nze nina 5 byensaze nabyo nga nyingirira ddala Sudan. Abo kati twasigala twogeranga be bakola ki be baddamu be bankima nga nzirayo nga oba ngiyite vacation ng'eweddeko e Uganda nzirayo kati Juba omwaka ogwokubiri 2023. Kati tuddayo tugenda mwe namanyira nti omuvubuka yali avuga yalina kojja wange waliwo najja ntya okumumanya we yali annona ye yali ava Jinja then nangamba ngina kusinkana wa kakati we namuga wagenda okunsinkana nga bulijjo obeereyo biki ne mugamba ya ne muga eyo ninayo senga wange konze senga wo yani nangamba ye gundi ne mugamba mukyala gundi nti ye kumbe omukyala gwayogerako ye mukyala wa jjajja wange omusajja azala maama. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda. Okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Mukyala gundi nti ye kumbe omukyala gwayogerako ye mukyala wa jjajja wange omusajja azala maama ebukojja. Kati bwe twakulanga tumanyi nga ye jjajja mukyala baana nabagambako ba mu kitundu kyali kyakumeka nti no jjajja wange yalina abakazi bangi, abaana bangi mu bakazi abali wakati wa 15 n'abiri. Kati oyo mukyala we gwe yalina by then lwakuba kati ate era sigwalina jjajja ne we yaŋŋamba obwenzi owenzi weeka bwali bwa famire bwa gundi bwa side 2 kubanga bonna tebatudde. Anyway twajjajjanga alina n'abaana essaawa zino ab'emyaka wakati w'omwenda ne 10 abalongo abasembayo. Jjajja alina abazzukulu abaazaala naye alina abaana abalongo abato myaka 10 oba 9 awo we batere bati ate ng'alaga akyayimiridde. Ne jjajja ngoyo omukyala azaala taata bwe nabagamba obwedda bwe njogerako eyayokya ebitabo biki naye akyali mukazi na ayimiridde like bagumu bakyali bagumu bulungi. So omusajja n'aŋŋamba oyo senga wange biki tugenda okunyumya kumbe tuli ba Luganda wamma ne tugenda ate sasasula anyway era nali sigenda sasula just emmotoka yaabwe tebagikozesa kutwala abantu bwe bakomawo nti no wogirinnyo sasula no eba yaabwe in case nga oli mukwano gwabwe bakutwalako. Kati nange wekyali just ogula amafuta kati era twagula amafuta nawaayo mitwalo bajali 5 kugula amafuta ne tugenda. Kati nzizeeyo Sudan mulundi gwa 2 ntuuka January emirimu tewali noonya emirimu gibula mbeerawo gibula nziramu njogera ne Nicholas twali twayawukana nziramu njogera naye ngenda yeewuwe mugamba mwana gwe mbeera biki ngamba jangu okime ssente nga ngenda awo kwe kwali okwawukana kwange naye nagenda waliwo ebyaliwo awo then netulwana yansibira mu nju tayagala nfulume oba kyekyanzise kyankubisa sijjukira bulungi wabula yansibira mu nju nga tayagala nfulume. Kati we yagenda okunaaba yagenda onaaba n'agenda n'ebisumuluzo n'abaako wabiwanika ekiyigo kyali mu nnyumba. Kati namulinda bulungi nga atadde sabbuuni mutwe yenna ng'anaaba bw'ati nga tasobola tunula ebyovu nengenda nenzigyawo ebisumuluzo. Mujjukire nalina ebisumuluzo nga nze naye nali sizze nabyo nga kopi njirese waka kuba nagenda okuva ewaka nga kimanyi gyali waggule nenga kati sigenda na bisumuluzo nenkola ki nesitagenda na bisumuluzo nemusangayo nga waggule. Kati
we namulaba nga anaaba nengenda nensikawo ebisumuluzo nziruke mu nnyumba nzireyo ewaka ewange. Naŋŋamba nnyabo komawo omanyi omusajja okuva mu kiyigo n'ebisumuluzo simanyi kiki sinyukira kale ebintu ebyo kwe byatandikira wabula bwentyo we naddukayo we yajja okunkwata ng'ali bwereere nga yo yazaalibwa lwakuba ekikomera kyawe mwalimu ennyumba bbiri zaalimu ennyumba bbiri zokka nga bali abalala tebasiibawo nnyo. Yafuluma n'ebyovu bye nga nziguddewo kuba yali anaaba kati nga talina kyasuubira. Nze najjawo bisumuluzo mpola wano mu kugira kufulu we yawulira ng'ebisumuluzo binyeenya n'abuuka mu kiyiga ngobe ankwate. Mu kudduka oluggi lwamutema najja n'omusaayi nange nenziruka nengwa mu mwala. Ekikomera kyabwe gye kyali kisemba kageeti akatini mwaliyo omwala kati nagwa mu mwala. Naye nagwa mu mwala ebyo ebiseera okuddako emabega ndowooza zali ennaku nga 2 bifo ng'ebyo tebinnabaawo. Naddamu nenzigyayo $2 2. Kati $2 kwe yammanyira nti bulijjo nzigyamu ssente zinaŋŋamba wakutteko mu zino ssente ne mugamba nedda. Naŋŋamba nga ssente teziwera ne mugamba nedda. Nankazaakaza ne mugamba okay nagyeko $2. Naŋŋamba ekitegeeza bulijjo ssente oziggyako ne mugamba ye. Era mwogo omwaka ezo ssente $600 zesobola bagamba nga ze ssente zinnasevinga nga saazisevinga nti nno za ntuuyo zange wabula oba kuyite kubba oba kutoola kireka kubba kubanga era baalinga tebazimpadde lwakuba ndowoozera nali nabbanzibe. Ezo ssente simanyi gye zaalaganga ge mazima ogw'omwaka ssente zonna simanyi gye zaalaga nga yes nayambalanga naye ebyo byokwambala nabibalanga nti nazijjamu abo be nalinga nkola kinazijjanga oba mu basajja kankitwale bwentyo naye nze nganzize nalinga nkola kubanga guli omulimu gye nakola emyezi emingi nali nfuna $10 nga kisinzira $1 weebe eri ng'oluusi ziba 35, 34, 7, 36 kwa 38 oluusi. Kati ezo ssente zinalinga nfuna omwezi naye simanyi ssente gye zaalaganga simanyi walaayi. Kati era omwaka ogwo nzikiriza bulungi nti ssente zennakola oba zennafuna mu mwaka ogwo lwero $600. $600 lwe nasokoolanga ewa Nicholas. Yabimanya naye yabitwala ize kati oba era nabba kireka nabba nzibe. So kati tudda mu 2023 nkomyewo emirimu gibuze nzeeyo bwe twalwana no by the way ebyo byonna nga tebinaba kutuuka kunsibira mu nyumba waliwo ekyaliwo naye sikijjukira oba kyava ku ki. Atuuka nsibire mu nju twasooka kulwana ne twekubira mu nju nansibirayo kati kwe kutolokayo awo kwe kwali okwawukana kwange tetwaddamu kuwugera tetwaddamu. Then ogwokubiri ntuuka nafuna omulimu waliwo omukalo nga yanfunira omulimu nga ngenda mu kampani. Then nengenda mu kampani nenkola tebyali byangu naye natuuka ne manyiira so nenkola ntandika okukola ogwokubiri mbeerayo kati awo nga nziramu buto okutiguka emirimu we gyambulanga. Omulimu we gwabulamu eyo January naliwo nga sirina muntu yenna bambi okuleka Nicholas gye nagendako yekka kati nga sirinaawo muntu mulala yonna gye ndaga. Kati ntandise okukola guwera nakola ogwokubiri ogwokusatu ndowooza gwali guweranga mu gwakunaawo nenfuna mu Nigeria. So yali musajja munene bwati nga muwanvu Nigeria oyo nga naye ampisaamu eggaali baana mmwe naye yayambala emirundi 2 egyasooka ogwokusatu n'ayagala ogaana okwambala ne mugamba ssebo ojja kwambala oba si ekyo tugende twekebeza. Omusajja yagaana okwekebeza n'alyoka ngamba empapula ziri mu mmotoka yange tugende tuzirabe biki ne mugamba empapula tebigenda kukola njagala wano nga ndabako nze nkukebera oba si ekyo tugende mu ddwaliro babiri. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo
bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abayina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998. Njagala wano nga ndabako nze nkukebera oba sekyo tugende mu ddwaliro babiri n'agaana oyo ne twawukana naye akasente yali ampa. Oba ngenzeyo basigenzeyo nawe musanze nga mpaayera akasente akatali kangi nnyo obutali tono nnyo, oluusi ampaddeyo omutwalo gwa paundi, oluusi ekyebiri webityo. So ne tutuwe yagaana okwekebeza ne twawukana nenfuna omusudani omulala. Nenfunaawo omusudani omulala. Ne tutambuza obulamu bwe tutyo kale. Kati tutuuka batuleetera omuwala omulala owa tribe eri. Omuwala oli saasooka manya nti ye tribe ye wabula wano nga yakajja twogera mpulira oluganda lwe terugatta. Ne mubuuza ye gwani n'angamba amannya. Ne mubuuza oli wa ggwanga ki n'agyogera. Bannange nawulira saamulaga naye nawulira mulinga omutima gwange gusiridde. Eno nava ku kyo okyawa tribe eyo. Tribe eyo nagikyawa kuva buto kyensobola obagamba. Ndowooza twalinga mu either P4 oba P5. Taata wange yalina mukwano gwe mbu baava bonna buvubuka nga ba mukwano, yali mukazi nga wa tribe eyo nga balina omuzannyo bane bali abantu baali beeyagala si mukwano as in love naye balina friendship ye nga ba mukwano nnyo era nga buli omu akimanyi. Munnange nga babaawo kati butuuka twali ndowooza nga mu P4 oba P5 sijjukira bulungi. Lwali lumu twalinanga ente naye yalina ente. Kakati nga waliwo abawa taata amalagala. Bagamuwa nga baali babiri n'oyo omukyala. Baali banyumya bino nti osanze omuntu then osanze mukwano gwe then ne munyumya. Kati omusajja yawa taata amalagala. Olw'okuba baaliwo babiri, ono n'agamba omukazi n'agamba bagawadde nze. Taata n'agamba bagawadde nze. Kati we bagenda okukima amalagala bombi mbu badduka bakima amalagala. Bane balina omuzannyo mwezi kinyinza obagamba. Bayiwa mukwano naye ng'omukwano gwava mbu nga bakyali bavubuka. Kakati taata mbu bagenda buli omu akola ki akwata amalagala agamba bagawadde nze. Muyinza okuŋŋa taata we ebyo ebiseera yali myaka emeka. Yali mwami mukulu naye nga era yali azanya na mukulu munne bati twale bwentyo. Kakati basika amalagala n'akutte eno n'akutte eno, buli omu bagayawuze, buli omu gw'okutte gw'otwala. Omukazi yagwa mbu mukugwa kyali bwe bati empala neeva ku ki imbo mu kukula nga ba mukwano. Omukyala oyo yayagala taata beeyagale oba kwe kwegwanyiza. Kakati mbu taata n'agaana nga ye ayagala basigale nga ba mukwano. Kakati taata waagaana, omukyala ndowooza kyamunyiiza ensonyi n'akola ki n'azifuula obusungu. Kakati babeerangawo kumbe ye ayina ekisungu kye imbu we baatugamba mbu ng'alina ekisungu kye mbu nga yagezangako nnyo okumuteeka mu ngeri ey'omukwano as in love. Mbu taata n'agaana, taata nga mufumbe ewa maama wange. Kakati ono ekinyiizo
ndooza n'akifuula obusungu ku malagala kwe baava we yagwa n'akola ki n'amuteekako omusango mbu amukubye n'amumenya omugulu n'amugamba yiyi mukwano gwange fe ababadde bazanya n'amalagala kwe byava empalana neekula ne babeera nga taata bamusibanga n'avaayo ng'omukazi ayinza oteekawo omusango ogutabaddewo kubanga we yagwa mbu yamenyeka n'abeera nga taata bamugamba omukazi oyo yasumaayo n'omujjanjaba biki kwegabwe bityo omusango gwava ku malagala naye ng'empalana yavaawa omukazi yayagala beyagale ne taata n'agaana kati empalana nejja ng'ekula netusoma sijjukira oba P5 oba P4 wabula egyo emyaka netusoma kumala P7 nga taata tuli mu mbirigo nga bali mu mbirigo waliwo omusirikale we yantomera bajja bali bakoze obwambega ku taata bamukwate ng'egyo gyonna emyaka mubeerawo bamukutte bamusibyeyo emyezi bamutadde bamuzzeemu bamukutte bwe bityo nga bye tulimu kati baali bazze nga bamutaayiza nvengulu bwe nti nzikirire waka kawungeezi lwaggulo taata ava emmanga ayambuka eno waggulu kati omusajja ali ndowooza yakoze eki yabaddewo dda nga yeetegereza buli kimu ewaka kati nze nvengulu nzikirire omusajja abuukayo ajja akwate taata yatomera nze omusirikale yatomera nze taata yali muddusi mulungi kuba yali mutini nga muwanvu nga yeesobola yali muddusi mulungi yadduka ne bakkirireyo emmanga ne beeyiribya kati yeyo embeera n'enkula nga ndaba nga taata waffe bamusibanga taata waffe taata wa bali bato bange abasembayo oba kale taata eyankuza kati n'enkula nga ndaba omukazi akyojjanya taata buli kaseera abeera mu kkomera taata buli kaseera abeera mu kudduka bambi nga tubeera mu dduka bweraliikirivu bannange nga mubeerawo nga batutiisatiisa kati n'enkula ng'omukazi oyo ng'eyo tribe ngikyaye nzize mami Esa nkyojjanyiza nnyongera obusungu tribe y'emu n'abalala besitoogeddeeko naye ng'era still yali tribe y'emu kati batuleetera oyo omuwala agenda okungamba tribe ye nempulira nga mukyayi netubaawo saamulaga nti oba munange tribe yo ngirinako obuzibu nedda wabula omutima gwange gwafa gyali kale kyensobola okugamba so netubeerangawo omwana oyo yatuyiribya yajja talina kyamanyi wadde flashinga toy nga talina kyamanyi nemuyigiriza from A to Z omwana oyo we yayiga n'atuuka n'ekyukira n'ayagala otugobesa ku mirimu ffenna twalimu abannayuganda basatu kati naye nga wakuna bannakenya basudani bakibwe bityo kampani yali nnene kati n'atuuka nga ayagala tugobesa ku mulimu nga tuzze tuyiriba naye mumuyigiriza kino enkya nga akyerabidde kwegamba bwe batyo we yayiga maama n'ayagala otwekyusiza nga kyatamanyi nti omu ku muwala oyo yabadde aludde waliwo yali amazeemu emyaka 10 kati oyo omuwala omunnayuganda yali amazeemu emyaka nziti 4 kati nga babamanyi enkola yaabwe enneeyisa yaabwe empisa zaabwe mu kampani eyo ono omupya azze asiiga enziro abakadde babamanyi engeri gye beeyisaamu bamugamba gwe mukyamu gwe mubi lwaki buli omu akomplaininga ku gwe kubanga complain zaabangawo nga mukomplaininga biki munnange ng'atuteekako embeera nga tubeerawo kale kyensobola bagamba nga tubeerawo mu kampani nga si birungi si birungi bwe batyo nga nkolangayo nange obulimu bwange bweru nasiikako ku capati ezo nazisiika nkyali eri mu biseera bya dadi Jemi nga nkyabeera eri buli omwaka gwa 2022 nakolako omulimu gwa capati nga gwange nga kuba emirimu gyalinga obudde tulina nga oba osobola okufunayo ka part time job osobola okukola nze nateekako akacapati then eno mu kampani gyendi nayo emisana twali tukola shift 2 kati nga obudde bw'emisana nga ziseebaka nga ngenda nkola ki nga ntandika otunda engoye biki kwega nga tubeerawo bwe tutyo nga sente nzinoonya eno n'eri munange nga abasajja bo bawera abasudani nga bawera abanakenya nakoma ku 2 kati nyingidde ba Nigeria kama katonda ayo mu Nigeria yalina vanira nga munene temula nti no wenda ngamba wa Mr. A oyo Mr. A gwe nabagamba gwe nakomako oba okwagala gwe nasooka kyeka okwagala era kyeka gwe nasemba
namwagala nnyo nga mweguya nga omukwano nga banenga ebyo ebiseera we nzijukirawo kanti nalina ku mukwano naye kati byebimu ku bimbonyabonya anyway nga Omunigeria oli bannange nga alina vanira omunene oyo gwe nagamba okebeza n'agaana nga alina vanira omunene nange nga tubaawo Banigeria naye aga Abanigeria 3 Abasudani 4 Abanigeria 4 Abanakenya 3 omulala samwogeddeko Abanakenya 3 then n'Abasudani 7 abasigadde baali Bannayuganda. Kakati nga tubeerangawo ntuuka nteekateeka okukola ki okuvaayo okudda e Uganda 2024 tuuka okuvaayo kanyanguye awo ntuuka December nvaayo e Uganda e Sudan nsiibulira ddala completely nvaayo nkomawo e Uganda tukomawo nnoonya emmotoka enkomyawo nali saagalinya bbaasi nalina ebintu byange mu nju byonna nga njagala kukomawo nabyo e Uganda nengenda nenfuna zinene emmotoka ezireeta ebintu ezo zirole nenfuna nemusasula omusajja namusasula ssente nga zirina okuntuusa wa Uganda nga zirina okuntuusa mu Kampala wakati like we bakoma waliwo awo gundi we balina okukoma oba yewa Kawempe si Kawempe waliwo awo ka paaka kuba nabali we bankomya banga emmotoka eziveeyo nga zireesa abantu yeno paaka gye zirina okukomako naye nga si zino zi Arua paaka oba Namayimba paaka no waliwo awo ka paaka sinkeerabidde oba bayitayo batya kati nga walina okunkomya nemusasula ssente zonna kuba yaŋŋamba ssente ozisasula tetunnagenda nenkwata ssente zonna nenzimuwa netujja omusajja bwali kiro twasimbula kiro mujjukira amakubo geeri ekiro gatiisa najja mu kkubo nze nanga ntyamu ate ebyo ebiseera baali bakakuba bbaasi waliwo bbaasi gye baakuba bambi ebyo ebiseera bya December wali ndowooza wakayitawo nga na wiiki emu nze nendyoka nzija banaye nga ntya naye najja nga ne mama simugambye saamugamba nti nno nkomawo saamugamba nga njagala ngende Bugenzi naye nga mu kkubo nga ntya bakakuba bbaasi balina abantu be battira mu bbaasi bambi bino ebyabayeekerere ebyo Sudaani ababimanyi nga we mubimanyi waliwo bbaasi gye baakuba kati eyo bbaasi natuuka n'okwagala bisazeemu nemegenda banange natya naye ng'ate njagala genda Uganda olwo nga nina plan yakukola ki yakugenda ku kyeyo kyekyanzijeyo eri nga nfunye eyo plan y'okugenda ku kyeyo y'okujja ku kyeyo kati nga tujja mu kkubo nkankana nga tuliyitamu anyway kati mu kkubo omwo omusajja oyo babamu 2 ne Tani Boy Tani Boy yali muvubuka beri omusajja yali musajja mukulukulu mukko emyaka ndowooza ngera 3 Tani Boy yali mu 20 by then nalina emyaka no yali January navaayo January nali 20 oba 21 oba 20 maybe kuba kati nina 22 saawa zinene nina 22 kakati nga tubeerawo nga tutuuka mu kkubo omusajja ngamba waliwo akatundu mwe batuuka ne bayimirira bayitawo babatya nerabiddeyo bannange naye abamanyiwo batundawo enkoko nga muvudde ejjuba temunnatuuka Elegu ku border then waliwo awo wakati bakayita babatya nkeerabidde we muyimirira ne mulya ku byokulya waliwoko kale Abannayuganda bangi kati awo we twatuuka nga we tulina ossula era wasulawo nnyo ebiroole biba biva kuno paka eri like obudde busobole okukya musobole okweyongerayo mbu tebasalawo oba kiro simanyi ekireeyo matumbi ndowooza baba wabi nnyo eno mu maaso gye tuba tudda kati muba mulina kukomawo bayitawo oba Nimule nedda noti Nimule era Elegu lwakuba Elegu eri side ya Uganda Nimule eri side ya Juba naye kisigala nti wonna boda naye akakatono kerabidde so we tutuuka awo omusajja aŋŋamba kakati tugenda sula ffenna ne mugamba ate ebyo byabaddemu mu pulaani n'aŋŋamba
kakati anti nga okimanyi tugenda sula ffenna simanyi biki mugamba nedda obutabalwisa nagaana musajja n'agenda yali agamba tusule mu loogi ono Turnbull asule mu mmotoka ne mugamba nedda nze ngenda sula mu mmotoka ne tubeera okusika muguwanze ne nsigala mu mmotoka era ye n'agenda n'asula mu loogi Turnbull n'asula mu mmotoka ne tusulamu babiri nze naye butuuka ekiro ate naye atandika oyisa omukono namuwutula n'amala n'akuuma empisa mukono gwe n'agukuuma obudde ne bukya ne tusala ebintu nalina ebintu bingi ebintu by'omu nnyumba byonna ebyange nze nabitikka nali saagala tundako wadde n'ekimu njagala kujja nabyo nenzija enkola ki ne tutuuka ku booda baali bantiisiza ebintu by'olina ebingi bagenda kusaba $3 wowowo ekyamazima banjako $2 egya Ugandan shillings ebintu byonna nga ebyali ku mmotoka twatuka ku mmotoka olina osasula omusolo gwabyo banjako $2 neŋŋamba kuba abo bantu bagamba ebintu by'olina ze sente z'osasula lelele nga baŋŋambye ebintu bagenda kujjako sente nnyingi era n'omotoka yakiŋŋamba nanga ebintu bino bagenda kuseeramu neŋŋamba ebintu byange mbyagala banzijako wallahi $2 egya Uganda era omusajja nazimusasula bulungi nnyo oyo be basasula abannannyini baazo abazitwala ne muwe $2 ne tuyitawo katuba tugenda tuyise ku booda byonna ebirina okukolebwa tubikoze tuddamu tusimbula tula mu mmotoka omusajja yavugako katini ndowooza kuvanga wano nga ne ku booda okyagirengera naŋŋamba ogenda funa emmotoka endala ne mubuuza lwaki ogenda kugisasula kuba nze nakusasudde sente zonna naŋŋamba nedda olina okwesasulira emmotoka ne mugamba sente zinakwadde ogenda zinziriza nti siziina ng'omusajja tansula ku booda oba bwali busungu mbunaganye naganye okukola kye yabadde ayagala era nalina okugaana kubanga nekisooka baali babaŋŋambye nti abo abasajja b'ebiroole emize gyabwe simanyi oba onoobawona mujjukire ndi mu mmotoka n'abasajja 2 ndi muwala omu obudde kiro twavuga kiro naye munnange nabawona musajja atutuuka ku booda nsuula mujjukire nina ebintu bingi banange nabonaabonera ku booda okufuna emmotoka endala sente nali nsigaza $20 we nakyusa nafuna $20 oba gyali 2 ozanga 2 naye nga nina $1 endala zaali $2 oba 2 nga zonja zikyusa after nga ntuuse then egyo $20 gye nali nsigazza nina ofunako emmotoka endala gyali $20 oba gyali 10 gyali $10 egya Uganda nga gye nsigazza gye nasala nagyo gye nakyusa nga nsaze ku booda kati omusajja nsuula mugamba sente zange zinzirize nakuwadde sente zigenda mpaka Kampala omusajja ng'angamba nze okugenda naawe sikiinaako buzibu wabula tugenda mu kibira kukima manda tugenda kutikka manda tugatwala Kampala woba onoosobola tuyinza omanyi nnaku nga 4 woba onoosobola tugende ffenna mu kibira tutikka amanda tukomewo ne mugamba nedda ssebo mujjukire mu kibira era tebaayo bakazi babeera basajja wuuyo aŋŋambye tugenda baayo ennaku 4 ne ŋŋamba sika busente bwe namuwadde kanti ate obulamu bwange saagenda ne bansula ku booda ne mbonaabona ofuna emmotoka twali tuli awo ng'emmotoka nga tufuna waliwo abanyambako we nateeka ebintu waliwo abanyambako bambi ne banfunira emmotoka ne tuteekako ne mbasasula sente baali bavubuka 2 bo baali bavubuka bombi ne tugenda ne tujja ntunyumya beekiboozi twali tusaze Kaluma tweka twali tumaze ossala twali tusaze Kaluma wuuyo tujja kakati waliwo we twatuuka ne tukuba akapande buno obupande bwe bateeka mu kkubo oba ye road block omuvubuka yakakuba asirikale oba baali beebase kuba bwali mu budde ekiro kati osawa zaali ndowoozanga kubanga okuva ku booda okutuuka e Kampala we muba mwanguye nnyo kisizira mmotoka ki omulundi gwange gwasooka olinnya baasi twasimbula ssaawa 2 twatuuka 10 eyo yali baasi kakati zino emmotoka entini bano bulijjo abatera okundeeta bano mikwano gyange omwali oli gwe nagamba gwe nnako Oluganda
ndowooza bamuyite kojja. Twavugawo essaawa, twavaawo ssaawa 3, twatuuka ndowooza nga 9. Kati kyemmanyi kisinziira ku mmotoka. Kaakati eno loole twasimbula ku booda ssaawa zaali mu 12 kwemu awo. Tutuuka butuusi tusala Kaluma, tutuuka awo ekitundu kyo sikijjukira naye nga kimanyi twali tumaze osala Kaluma nga ssaawa ziri mu 8 ogw'ekiro. Nedda mujjukire ku booda twatuuka ku makya, then tukola process yonna erina okukolebwa, nfuna emmotoka misana ng'omusana gwaka, then nga bano babaze nti ku ssaawa nga 5 ku 6 tubeere nga tutuuse mu Kampala, tubeere nga tutuuse mu tawuni. Kati twasimbula eri lwaggulo oba emisana ne tutuuka mu ssaawa 6 banaye nga tetunnatuuka mu tawuni. Kati zaali ndowooza mu ssaawa oba nga 4 nga distance esinga gye tutambudde ng'ebulayo entini, ebulayo y'entini. Kati tutuuka bakuba akapande, abasirikale baali mabbali nga bataddewo ezo ba red block nga bataddewo ebiggwa biki naye kati kaali kapande, ebiggwa byali mabbali nga akapande yakakuba ne batuyimiriza ne tugaana. Mukama n'atuyamba, tebaatugoba tebakola ki, ne batuleka awo ne tuyitawo. Twali twakayitawo tuvuze emmotoka nga tefa amataala amataala gafa nga tutandika kukozesa kasimu, busimu just kale nga ku kkubo kuliko oluguudo lwa ggulu oba ye Gulu Road oba ye kale oluguudo olugenda e Sudan, oluguudo olwo olugenda mu north olwo nti ogenda ggulu. Kaakati nga tekuli nnyo mmotoka mboba kuliko jaamu mumusanga either nga musanze akatawuni bwekityo. Kati we twali tuli waali tewali jaamu wadde nga kuliko na mmotoka ezo nnene, biroole biki obudde nga bugenderedde nno. Tuyiseewo ndowooza kati ziri mu ssaawa 5, abagambye ku ssaawa 5 oba 6 tulina okuba nga tutuuse e Kampala. Balina we baatukwatamuko, balina we baatukwata nga Kaluma, nga musala Kaluma balina we basooka obbakebera ku zikyeki n'ibiki. Kati ebyo byaleetera obudde okulwawo ne tutuuka leeti. Kati tuyingira ssaawa eziri mu 5, emmotoka ku kkubo tekuli jaamu biki, emmotoka efa amataala, tukozesa ssimu ettala ng'eyaka naye nga katini. Tuvuga tugenda banaye natuuka n'ensumagira nga mpulira nkooye ne neebakamu. Naye neebaka nga mpulira nga like neebase naye nga nsobola okuwulira. Kakati nali neebase ngenda okuwulira emmotoka twa nembuuka mu tulo ngenda okubuuka mu tulo nga tuli ku ttaka. Emmotoka yagwa mu mwala, amagulu ne geefuula weegati. Bali ng'eddirisa lyatise erya wansi, then erya waggulu baakoona nga bayise nga baliyita mu ddirisa bafulume, then nange nenfuluma. Ne ndyoka mpogana essimu yange nenoonya essimu yange munange nange nenfuluma. Ng'obulamu sose nabufaako, nze nfa ku kimu ssimu yange. Ne tufulumayo mu mmotoka ng'emmotoka eguddeyo, tufunye akabenje. Emmotoka we yagwa tuba twakagifulumamu bwe tuti. Emmotoka zino ezaali zijja endala tetumanyi mmotoka yakubiri ngeri gye yakolamu kabenje mu kifo kyekimu. Kubanga ffe tetwatomera nedda, emmotoka amataala gaafa nga tebakyalaba. Yagikuba mu mwala, yavuga emmotoka n'egenda mpaka mu mwala. Simanyi kyajja kitya oba kyajja kitya, wabula tewaaliwo mmotoka nze gye nalaba twatomera, wabula ezaddako zajja zokka. Akatini ke kaasooka ne bakakuba. Eri yali kali kabenje naye tewali baafa. Kyekituufu neyafunamu ekiwundu oba yali omu. Akatini akamotoka tetumanyi gye kaava ne kakuba eno eyaffe egudde. We kaamala ogikuba keetooloola kadda wakati mu luguudo we. Kati mujjukire no wavaayo emmotoka ezitikka ebintu oba ezisala zibooda oba kale eziyingiza ebintu oba nezifulumyaye zisinga kutambula kiro oba emmotoka ennene kankyogere bwentyo. Kati biroole bisomba ebintu bigenda Sudan birala bikomawo. Tekwali nnyo takisi naye akamotoka
kajja ne kakuba then ne keebaka mu luguudo wakati bwe kati ng'emmotoka zonna ezigenda okuva engulu n'emmanga zirina okwekuuna mu kifo ekyo nga tuli awo ffe tuyimiridde ate tukola eki emmotoka egudde egaanye okukola ki okuyimirira yagwa n'esibika emmotoka loole nejja n'ekuba akamotoka akalala twi ezo ziweze emmeka motoka 3 mu kifo kimu n'eyokuna nejja n'ekuba ne tugwa emmotoka 4 mu kafo kamu bannange naye zino 2 ezasooka zo zaasituka ne zidduka kati ne tusigalawo emmotoka 2 eyaffe n'akatini munnange ne basaba obuyambi awo ne basaba obuyambi ku zino emmotoka endala ezijja bambi ne bagaana ne tufunamu muzira kisoomu n'ayimirira yalina emiguwa ezo ezisika emmotoka ne basika emmotoka ng'esituka ne basika emmotoka ng'esituka nga kye bafa emmotoka eyo bajjoma nga poliisi tennajja we twagwa tewali mayumba tewali ki waliwo ennyumba naye nga emwemu bweti kyali kyalo ng'emwemu ku kkubo bweti gy'olaba olaba bubbalubu okalaba noddamu okalaba eri nga tewali bantu kati muzira kisa n'atuyamba n'atuwa omuguwa atusike banange basika emmotoka ng'emmotoka tejja oyo n'agenda ne balinda owokubiri nga beegayirira ab'emmotoka bambi kwaliko eyalina ekijegere era ebyo ebisika emmotoka n'ateeka kasika emmotoka ne basika emmotoka ne bagikuuma nga we basika we bakume esobole okwaka etambule tuba tumaliriza bwe tuti emmotoka bagisiseeyo evuddeyo mu mwala n'ebintu tumaze bulungi obipangako bali mu kusala kino ekiguwa tekyali kijegere naye gino emiguwa emigumu gubanga guwaya gw'amasannyalaze guba gugumu nga bali kugusala bwe bati basala bagamba musale tutiseeko ebintu ebyali bivuddeko kuba balinako zibokisi z'ennyaanya ebintu ebyange n'ebyabwe ng'ebimotoka era ebitikka baba bamaliriza bati omusajja w'emmotoka yakuma emmotoka nga poliisi ezze bamaliriza okusala ekiguwa naye nga tekinnaba nakutuka bulungi omusajja yasimbula emmotoka neesika ekijegere ne kikutuka si kijegere oba kinkiyita kijegere kyali kiguwa naye nga bino ebigumu nyonyonyonyonyo kati asika emmotoka yasika adduke ye poliisi kuba naye yali agenda kukwatibwa kati n'akuma ye n'agenda ekiguwa ne kitta poliisi nejjawo evvu bali ne badduka tebandeseewo nze kati nagamba nze ndagewa budde kiro kati olwono tuli oba mu ssaawa eyo oba mukaaga tuliwo ye mukaaga kuba twalwawo awo nga basika ekijegere naye ng'obudde bwali eyo mu kiro tewali mayumba tuli awo bubeezi twatomera n'akapande kali kasomero bannange tuli awo poliisi ezze bali banziruseeko nasigala nnyimiridde nga bajja bambuuza ababadde mu mmotoka bannannyini mmotoka nga nange nze nabagamba mbaddemu naye bannannyini mmotoka simanyi we bali munnange nga afande bakuba tooki zibazaaka nga bakuba mu nsiko okunoonya abantu abadduse nga nze ndi awo nyimiridde kwaliko afande omukazi n'abasajja 2 nga banoonya nga tebabalaba akati batuuka ne baali beekebejja eri kuzirya emmotoka endala mujjukire emmotoka endala nawo waliwo abantu bannannyini mmotoka baasigalawo amamotoka agagagwa ziri 2 zaagenda then eno entono baasigalawo kati ffenna nga tuli awo tuyimiridde kati bali gye baali baagenda n'ensawo zaabwe ku migongo badduka n'ensawo zaabwe baakomawo nga bakyusizza engoye ng'abantu balala nnyo nga tosobola bategeera nabo ne bayimirira awo bali ne basigala abasirikale nga banoonya nnyini mmotoka nga naye bali awo tuli awo ffenna tuyimiridde nga bali awo beeyogeza ebitakwatagana nga balaga nabo ekiguddewo kibi nnyo kibi munaye nga tubaawo nga bagamba baagala ssente weeziti babaleke bagende ssente nga teziriiwo batuuka like ebimu bibuuse batuuka bano abaali beebuzaabuza ne bakkiriza nti emmotoka yaabwe then ne boogera ne baafande ne babasaba ssente nga ssente tebazirina basaba emitwalo gyali 6 nga ne babagamba tebazirina biki ne bagamba wemba temuzirina then tugenda ku poliisi obutabalwisa ssente zaabula ne batukulubbusa mpaka ku poliisi y'e Nakasongola ne tubeera ku poliisi twabeerawo ennaku 3 ebiro 2 n'emisana 2 kati oba zinaku 2 zinaku 3 zinaku 4 twasulawo ebiro 2
ekyo kye batukwata then ne tusiibawo ne tuddamu ne tusulawo then ne tusiibawo ne batuta ekiro ekirala bwekyo wekyali nga tuliwo baagala ssente bali baagala emitwalo 800 then n'okuzimba oluguudo n'okutereeza akapande mb'oluguudo emyala agamayinja ge basiba mu myala bwe bati kuba ge twakoona mbu tulina okukola ki okuluzimba tuzimbe omwala emayinja ge tuyonoonye n'akapande nnyiniko tumusasule twabeerawo naye nga tetuli basibe tebatutwala muno munda nga temufuluma nedda jasi bakwata motoka nga weeri awo nga mwe muba mwagala mutambula ne mugenda gye mwagala oba ne munoonya ebyokulya tetwali basibe no just bakwata motoka okuvaawo baagala ssente so nga baagala emitwalo 800 plus ezigenda okukola akapande n'oluguudo ne tubeerawo ne bakubira nannyini motoka n'abagamba nze siina ssente yagamba bawe emitwalo 5 ne bagigaana ne tubeerawo obutabalwisa tutuuka olwo nno maze ennaku mmeka mu kkubo ezo nno ennaku zonna nga ndi awo tewali kunaaba just wogula amazzi tetuli nti ku poliisi nedda baba oba mbayite traffic naye nga baayina we bakuŋŋaanira nga waliwo emiti mingi bwe giti nga gikola ekisiikirize era nga waliwo amamotoka mangi agagwa ku bubenje ne gayatika endabirwamu enkadde kwegamba nga balaga bakwatirawo kati naffe awe twali nga si nti muli ku poliisi nedda kati ng'okunaaba jasi ogula amazzi n'onaaba waba wasaanidde okumala ezo ennaku bane nawo naabonera mu lugendo nze ne tutuuka ne batuta anyway ne batuta then ne banvuga ne bandeeta olwo nno ng'obudde essaawa ziri mu mmeka tetuyingidde essaawa eyo kyeka nga 8 ku 9 tujja mpaka mu Kampala nga eyabadde alina okunkima tasobola kujja ezo ssaawa kitegeeza alina kujja ate ku makya banenga ebintu byange nga bimenya nga bizitowa ne tutuukamu ako kapaaka ke nabagambye ke sitamanyi oba ke sitajjukira nga bwe nina ossula ne nsanga muzeeyi yali akola mu taxi park awo wennyini ku kapaaka naye waliwo akatimba nga taxi mwe zisula then nga mulimu ne sitowa bano ab'ebigaali ab'emidaala biki gye batereka ebintu nena ne musaba muzeeyi nsuleko awo omusajja teyampita omubbi n'aŋŋamba nobye mu bufumbo n'ebintu ebyo n'ebintu obirazaawa kwegya emyaka ovaawa wolololo ne mugamba nva Sudaani munnange ne munyumiza nga we bibadde baatukwata biki n'aŋŋamba nkakasiza ku kinti bino ebintu bibyo tobibbye nze sisuza ababbi ne mugamba muzeeyi siri mubbi biki muzeeyi ne mwegayirira natuuka bambi n'akkiriza ne musasula yansaba mutwalo okusulawo ne musasula omutwalo nampa amazzi n'aŋŋamba ekiyigo kiikyo nengenda ne nnaaba neneebaka mu takisi ng'erimu ebiyenje nze ntya ebiyenje mbitya ate mbyenyinyala otulo twambula nenvaayo nenkwata kyaja yange nenda mu kisitoowa kuba muzeeyi yali asulawo nga akuuma like gwe mulimu gwe aba akuuma takisi then n'ebyo ebintu kati ye yabeeranga abweru babeeranga abweru ne banne bye banywa nembeerawo twanyumyamukko ne muzeeyi nanyumiza naye yaliko Sudaani biki kale nga ndi awo tulo tuganye nkooye ebiyenje biri mu takisi nasula ku ssimu naye before nga tetunafuna kabenje omutima gwange gwankuba nga tetunafuna kabenje essimu yange yali mu password neŋŋamba naye maama saamugambye singa nfunira wano obuzibu kiki ekiddako nenkwata essimu yange nenjijjamu password naye nga maama era ssimu namukubira wabula nakwata ssimu nenjijjamu password ne we nafuna akabenje era saamukubira nga nze njagala ngende bugenzi ate nga so akimunyega nti nfunye akabenje paka nga ntuuse ewaka kubanga yali ajja kudda ate byakweraliikirira ate nze saagala kweraliikiriza maama wange so neŋŋamba kasita mukama nkuumye nkyali mulamu sigenda mugamba nyamugamba nga ntuuse ewaka ate nga wayiseewo n'ennaku kuba saafuna kiwundu kyonna nno saafuna addebwa kati omutima gwaŋŋamba jjamu password in case ng'ofunye obuzibu nenkwata essimu yange nenjijjamu password era waayitawo ddakiika tezaalina nnyingi kwe kufuna akabenje kati tubeerawo obudde bukya yalina okunkima weeyo waffe ye yantwala ne kuguli omwaka ogwasooka nga nkumye Uganda nalina era ebintu bye nali ndeese
ye yantwala ewaka then era ye yanzizaayo namupangisa emmotoka y'ennamba then nankima nantwala kati nzizeeyo ewaka tuli 2024 kati January era so namalayo emyaka 2 naye nga mu myaka egyo 2 oba abantu bameka simanyi oba baali bameka kakati nzizeeyo ewaka nkomawo ewaka e Uganda 2024 obutabaluisa ntandika process ayina kuba nagenda ejuba nsinadde ekinjogerako kati nno ntandika okukola ki okugoba ku ndagamuntu okugiddamu buto biri eby'essomero nga yagaana ofuluma mbu neetaaga kuddamu kola update biki nenga kati ngenda gulangule nenziramu buto nenkola ki nengenda nensasula ssente eyo nenjifuna ne passport nensasula ssente express nayo nenjifuna so ntandika process y'ekyeyo agent ng'asooka ayanguya process bitya ng'atugamba tugenda tutambula yali yidi we yaggwa then yali Saturday nga gye tulina otambula agent teyabula n'abula okumala emyezi 2 kati mu yidi ey'okubiri yidi ey'okubiri eyo gye basaliramu ebisolo nasiiba naye ng'ebyo eryo lyonna ebbanga nalinawo bennina nga ne bennina mu bo mwali mujjukira gwe nayise ow'embalu gayi gwe nayise ow'embalu gwe baakwatira mu kavuyo ne bamusiiba nengenda ku poliisi neŋŋamba oyo boyfriend wange biki oyo gayi kati yaliwo naye nga si titweyagala oba ki n'abalala besitayogedde nga weebali vanira ng'aluma nga ne mu bo nalinamu ba tiktok 2 bankwanira ku tiktok nga nkyali Juba nga twogera we najja ne mba meetinga buli omu mulundi gumu saddayo kweganze nali naye oba nkiyite kuyiga oba ki nga mbeeraawo ne ŋŋamba oyo omuntu oyo talina maanyi oyo ali bw'ati oyo bw'ati kwegamba mbeeraawo enamba we yawerera ennyaawo nga nyinza okwetega oba omuntu oba nentunulira omuntu neŋŋamba oyo gayi alabika waakabi in bed enamba ng'ewera bwetyo bwe bityo ba tiktoka tubaddewo kati oyo Mr. Agent we yabula ennyo mwegyo emyezi 2 nali stressed nga ssente ziweddewo nga siina wadde nga siina wadde 10 kakati nziramu okwogera n'oyo ow'embalu nali mu tawuni ne mukubira gy'oli ewaka naŋŋamba gyendi ne mugamba ngenda kujja eyo biki we namanyira ne tribe ye we namanya tribe ye nga yeeyo yennyini gye ssaagala naye ng'ebbanga lye twabaawo kuva 2019 wadde ntino tetwali mbu mu relationship oba kyennyinza obagamba nzi sibeeranko mu relationship neeweza ebbanga kaŋŋambe emyezi nga5 mbu nga njirimu n'oyo omuntu omu yekka simujjukira tubaawo naye kubaako emperekeze kasibanko nga ebyo ebiseera nali sibanko mu serious relationship eryo ebbanga nali simanyi tribe ye nga twebulako wetuddamu tutuuka giŋŋamba neŋŋamba bannange bulijjo oveeyo naŋŋamba ye biki kakati oyo gayi nno nga sitandika kumwetundako nga namugamba yali amanyi njagala nnyo ssente ekyo ye yali akimanyi kubanga ne mukuddamu okwogera yaŋŋamba onoddamu okuggyako eno ewaka biki ebyo nga sinaba kumukubira nga ndi mu tawuni twayogera naye nga simulabawo kati we nagenda mu tawuni nga mukubira nga mugaaji oli ewaka nti ye gyendi nga mugaa ngenda kujja yambuuza nga siinaamu ku ssente kuba gwe nkimanyi oli wa ssente ne mugamba ngenda kujja tofaayo then neŋŋenda kati okuva olwo olunaku natandikanga nga bw'aba ayagala ŋŋendeyo ankubira already ayina ssente naŋŋamba ninamu ekyetaanu kyange onojja ne mugamba teekako transport ngenda kujja nateekako ka transport ebiseera nga nkyasaba ne transport money nze gwe mulaba kuba nali sirina nga sirina wadde 10 nga ka transport nina okukasaba kati nga mugamba nteerako ssente zange osooka ziteekako nze okujja ng'ateekako ekyetaanu kyange kye mba musabye ne ka transport then nga ngenda kati nga yeeyo enkola eriwo nga ngenda ng'ewo olusi ne malayo wiiki naye nga asoose kunsasula
naye gayo yo teyalina maddu ga kalipa, teyalina maddu ga vanilla. Kye nali musinga n'omwagalako nga nnyinza obbeera ewuwe nga bwendi ndya nnyo ate nga sifumba. Ndya nnyo sooza sikola mulimu gwonna kuleka okwebaka ne firimu. Nga biri easy already ez'embeera ze naye ngoye ze zoozebwa wa Dobbi like tamenya muntu ali free nga kwebaka kulya ate ng'ebintu bya kalipa nga si bye bintu byembwa binamu nnyo amaddu nnyonyonyo nga just tubaawo ne tukuba ekiboozi ne tuseka ne tunyumirwa kugenda muzi autu nga bwe bulamu bwebwo nga agent yabula munnaye ng'ebyo n'emirimu nagezaako noonya gyabula. Kakati tubeerawo oyo gaye kyensobo bagamba ninga eyali amwetundako obwetunzi naye nga naye akimanyi simwagala. Kakati time etuuka agent ebiseera bya Yidi ebyo gye basaliramu ebisolo olwo olunaku nasiiba nzijukira bulungi. Yidi eyo yaliwo Saturday Sunday. Nagendako n'embalala ssebo eri mbalala mu Banyankole ng'ekintu teyo vanilla. Anyway nagirinnya ku Yidi era eyo Yidi yo nagirira mbalala ey'ekisiibo kya 2024 nga ntutte vanilla omwana w'omusiraamu. Neerabidde waliwo omuwala paka kati mukwano gwange yali ex wa Mr. A oyo gayi gwe nayagala ennyo gwe nali nafumbirwako ku kizinga nga beeyinamu n'omwana. Kumbe ebiseera bye yankwaniramu oyo omuwala bambi yali yakazaala twemanya tutya mu WhatsApp group nga group eyo Mr. A oyo yaginteekamu ogwo omwaka gwa 2024 twalinga twebulako kale newankubadde byaliwo naye nga waddamu naafuna engeri gyanfunamu twogera naye nga nfuba omwewala kati yanteeka mu group nengenda nenkwatagana n'oyo omuwala tugenda okukizuula ng'omwana gwalina w'oyo kakati eyo group n'oyo w'embalala mwenna mujja oyo gayi w'embalala nengenda ne meetinga kati tudde eno mu kuyidi y'ebisolo nsiiba olwo lunaku nasiiba nga nsiibira ki agent nasiibira agent lunaku ne mama ne yeewuunya siri musiraamu naye njagala kale obusiraamu mbwagala era I'm ready osiraamuka n'abasajja njagala nnyo omusajja omusiraamu. So nasiiba nga nsibira agent nga ebyo byonna mbikola waliwo natuuka n'ensalawo nzireyo ejjuba nga n'omulimu maze ogufuna mujjukira oli sister gwe nayise agement gwe nabeera naye ejjuba nga batugobye mu nju biki eyali ayita Daddy Jemima anko oyo omuwala namukubira ne munyonyola embeera nanga baawe yali atunda spare nangamba jangu kusabidde mulimu ewa baawe wange kati nga nkoze plan nzirayo wa Juba nga nzikiriza agent yanzibye munange nga nsiiba nali ngenda yali Sunday yali Idi eyo nzijukira yali Saturday then nga ku Monday lwe nino linnya nzireyo Juba kakati weba teyali Sunday yali Saturday kubanze kyenzijukira Ejuba nali nzirayo yali Monday enkeera ku Sunday Yidi yali Saturday then ku Sunday olweggulo agent nankubira ninga yakozesana namba ndala nangamba nze gundi ye wakisimwogera tomanya nga kuliko na kuno be yali akituusizaako oba be yali akikoze bali bamuyita Wumalu kyambadde Wumalu ali awo mweruyeru bwatyo wekata next manyo bakyaliyo anyway nga nkubira nga ngamba era mbadde nabula naye biki nga nyumiza ebyamutuuka kalyo kabule ngenkeera ngenda wa Juba agent ng'alyoka akomawo nga Yidi ewedde maze okusiiba bulungi nnyo ng'akomawo nga ngamba biki nga mbuzaabuza visa baasibaawo wabula option gye tulinawo gendera ku visit visa lede obutabalwisa nga ntuuka nzija ssente zibula mbeerawo bannange nga mbona ne ssente namuwadda ssente yazirya addamu aŋŋamba nange olw'okuba oba tolina kyakukola munaye nga nziramu noonya ssente endala nze gwe mulaba nga ntuuka nninnya nga nzijja naye najja n'amaddu ganzigwamu dda ag'okujja ku kyeyo era nagenda ku kisaawe nga siri musanyufu yadde akati ninga ndi munyiivu
nga sirina ssanyu kugamba nga nanyi nga byantama nga neekyawa naliwo embeera yatunyiga ewaka nali mbeera na maama nali naddayo ewa maama nga buli kimu twakitunda tukitunze ogwokubiri twatunda ogwasooka ogwasooka sente nazeewola neewola mu mikwano gyange nalinawo nze nganze $2,000,000 then namuwa $3,000,000 kati akakamu ekitundu nali nakeewola oba then kati azeemu akomawo aŋŋamba sente biki kati awo ne tutunda ebintu nenziramu neneewola ku mikwano gyange abalala munnange nenninya nenzija kati we najja mumbuuze watuukirawa natuukirawa agent mujjukire najjidde ku visit visa ewa ekata tebakola ki tebakyusa visa tebiringa Dubai teri visa change nga ntuukirewa agent mu makage oba mu karuumu ke ka partition nze nga mujjukire ndi green simanyi gyendaga yaŋŋamba alina accommodation mwatuukiza abantu be naye nga ku ticket hotel yali erina okubaako simanyi ngeri gye bakikola natuuka ne mugamba ntwale mu hotel naŋŋamba hotel teyaliyo mbwe ebintu bafeekinga bifeekinge kwegane neebuuza enkola gye bakolamu neŋŋamba naye bino ebintu bibaamu gavumenti obeera otya nga bifeekinga okutuuka okuwa visa kweganga mbyebuuza nga sibitegeererako ddala naŋŋamba hotel teriiyo wabula ye yalina bigendererwa bye kati ntuukira wuwe nendowooza munnange agenda kuntwala ku accommodation kubanga era saayina agenda mu hotel just nti nno bw'oba obookinga ticket erina okubaako nti oddayo ate olina okubaako ne woogenda okuba ng'obeera kibiki bwe bityo kale ebyokutambula nga we biba naye nga mugamba ntwala mu accommodation biki olwo olunaku olusooka kuba namugamba ngenda ssula wanaŋŋamba nti wano ne mubuuze wa partition kaba eba room then ne bajawulamu ne zikola room 2 nga room emu ne bajawulamu nga wagendawo kitanda na oba woteeka kwegakaba katini nnyo weekati ne mubuuza tugenda ssulamu tutya wano bantu babiri nze ngenda ssulawa nti tugenda ssula wano fembi yeyankima ku kisaawe yeyankima bambi tubeerawo nga ŋŋamba kaakati nga mpita erinnya lyange nga mpitaba nga ŋŋamba kaakati bulijjo saakugamba naye kankugamba amazima kyogamba gwe bulijjo amazima togalaba ebimu mbibuuse kale nga mugamba mazima ki nga ŋŋamba bulijjo tokiraba nti nkwagala ne mugamba kyekyandeese agenti nga taŋŋamba nti no ngenda kubeera naye wano eno nga ŋŋamba era nze njagala ofuuke mukyala wange naye ngenda kufunira omulimu obeere ng'okola naye ng'ova wange maama nnyabo olugero ne lukyuka embwa eri yamanyira lumalo kyambadde wamanyira bambi kaakati okubeera 20.5 kivaawa hafu yeeyo ya agent kyeso bagamba agent yankwata bukwasi kubanga nali simwagala newankubadde nina emize gye nzize nga nkola naye ate we ŋŋamba nti nedda ng'oba sikkiriza tikitegeeza nti nonkwata saayagala nakwatibwa anyway kati eyo half wejjiraawo yoyo agent nti saakikola na lwakwagala kwange era nze njiyita half omuntu waŋŋamba abantu bameka bwewakabaako nze simubalanga muntu kale newankubadde simubalanga nti naye ennamba ejjudde newankubadde yesu kyabawo kyaliwo kyakola ki naye nze nga nze simubala mubembala simubalirako ng'omuntu ajjudde mubala kitundu yeyo hafu weeva nno kaakati tutuuka byali bingi natuuka kutolokayo ewuwe biki ne bamuteekako either okuyita poliisi okumusiba okuntikka ffenna batutikke nzireyo oba okunfunira omulimu nakkiriza okunfunira omulimu kubanga naye yali akimanyi poliisi era bajja tutikka ate kye yali akola kyali kikola ki kimenyera ddala amateeka kakati ŋŋenda eyo gye nagenda mu Butanda awo ntoloseewo biki ŋŋenda okutuuka eyo nga agenti yose bwe bamumanyi nga n'emize gye bagimanyi yakola omwana oli nga tayagala nfulume mu nju ng'ayinza okufuluma n'akuggalirayo tayagala oyogere na muntu yenna bannange
nange nga mbeerawo nfunidde omulimu gye nagenda mu bayindi nkozeeyo ng'emirimu gyayo ndaba sigenda bisobola nenvaayo nengenda mu katanda omulundi ogwokubiri nenziramu nenfuna omulimu wano wendi. Kakati ku mulimu wano wendi gwali mu mwezi gwa 10 nze najja eno gwa 7 last year mwaka 2024 kati tutuuka eryo yonna ebbanga mbeerawo tutuuse kati mu gwe 10 nga najja nafuna nadde omulimu ogwokubiri wano wendi. Mumbuuze emirimu agifuna otya gwe yagira ku gundi mumbale ng'omutolosi. Mu kitundu kino owulidde omwana ow'obuwala bw'annyonnyola obulamu obw'okunoonya ssente. Naye abaze tumuwulira nga atandika okuyiriba mu bulamu obukadde, atambudde mu bulamu obw'okunoonya ssente, obw'okuyaaya n'okutereeza obulamu ng'akyali mwana muto. Oyo yiriba guluba wa in and out of Juba. Emirimu, abantu basisinkana, emiziziko gy'asanga mu ngendo ze. Kakati osanga akawala kano ku myaka 22 gye kaliko, ku myaka 24, 25. Abantu balowooza nti abakyala abakooya abakakaalukanye ennyo bali mu myaka 3. You will be surprised or even shocked. Bwenjogera bino, bw'obanga oli mu relationship, oyagala okuyingira relationship gy'oteekateeka okuwangaalamu, baako okuyaayana kwokola mu kutegeera omuntu gw'otwala. Abantu abamu tuli mu relationship, marriages, tetuli happy, n'olowooza nti kyakungulu. Abantu abamu tugenda kulwana okubasanyusa nga si basajja bangu bakusanyusa olw'obulamu bwe batambuliddemu, okuggyako ng'otuuse ku kizibu. Naye ate naawe olina obulamu bw'okweka n'oteeka omuntu ku nninga ey'okubanga takusanyusa, takutuuka walina kutuuka socially, mentally, psychologically, physically, spiritually, nga tosobola kumuyamba kumanya bw'ayinza kukutegeera. Abantu betutagenda kukwatamu tubatwale mu laabu tubakoleko, tuggyeko sampo z'omusaayi tugukebere tuzuule omutawaana gw'oteekeddwa okweyamba in the first place nga weekolako omulimu. Okuyaayaana okufuna abakugu, okufuna therapy, okufuna okubudaabudibwa, oyinza okubisuubira mu mulenzi, oyinza okubisuubira mu muwala gw'oyagala nga talina busobozi bwabyo kubanga tamanyi buzito obw'ekizibu ky'oleppuka nakyo. Marriages nyingi tetuli happy, oba relationships nyingi tetuli happy. Not that this relationship is the problem, nga history waffe bwe buzibu. Naye omutawaana abantu bano era basigala olukongoolo baluteeka ku bano. Muwuliddeko ono gwanyumyako bwe baagobwa mu nnyumba nga tayagala kukkiriza lwaki agobwa mu nnyumba, amazima amatuufu agamanyi nti oli amwakyuzinga kwagala bbaawe, naye oli akutte ekizibu n'akiteeka ku ono gw'otugobesa mu nnyumba. Abantu bangi bali mu marriages relationship, ebizibu ebibakuba babimanyi, naye omutawaana obuvunaanyizibwa babukwata ne babuteeka ku abo be baagala. Nokwata obuvunaanyizibwa bw'obutabeera happy ng'obuteeka ku musajja, obuteeka ku mukazi wo. But deep inside you, you know, oyina ebintu ebitaggwa, oyina okwesalira omusango okwa buli kaseera, oyina guiltness ekutambulirako all those years. Abamu batta, okutta okwaddala, okutta okw'ebirowoozo, watta gwe kennyini weekolako suicide, gwe kennyini feelings zo gwe kennyini wazitta. Naye oyaayaana okusinkana omuwala agenda okuzuukusa obusimu bwo nga tamanyi bwafiira wa, bwafa butya, bwafa kyenkana wa. Sister, nze nzikiriza nti okuvaayo n'owa story yo y'entandikwa y'okumanya bwe tulina okwaŋŋanga obulamu, okwaŋŋanga ebizibu byaffe, to have a better relationship Mukama ng'akitusinkanyiza in the near future. Tuyiga okweyamba. Okweyamba okutandikirwako is to identify your problem. What is your problem? Are you sure that
but you're not happy in that relationship, and the trouble causer is your boyfriend, the trouble causer is your girlfriend, entabiro yo ebizibu ebyobutabeera musanyufu mu marriage yo okakasa ebizibu ebyo biri ku mwagalwawo, biri ku partner oyo, ogenda okuzuula ng'olumu it's not. Ebimu byavana mu family yo. Njagadde kulowoozesa ekyo. Yes, tusisinkana abantu abatukalubiriza obulamu, naye njagala kukubuuza okakasa nti your current boyfriend, your current girlfriend, wife, husband ddala bwe buzibu wakoowa, naye ani yakukooya ono ye yakkooya. Wayiga okubeera omukodo ate si bwe wali, olaga abantu obukodo bwo. Ekibuuzo, ono ye yakuleetera okubeera omukodo? Oba oli mu relationship ng'onaasasulira ebibi byoli, njagadde kuleka nga weesoomooza ku ekyo. My question is, you are not happy in that relationship, naye ng'obadde w'amazima, ng'obadde mwenkanya, obuzibu buli ku ono. Abamu tutambuza obulamu naye nga tukimanyi nti n'obuzibu bubeera ku ffe. Enjawulo gy'olina nti ono gw'oli naye takimanyi, gw'okimanyi naye oyongera okukweka ekizibu kyo. Abamu tebamanyi na kumanya nti tuba manipulatinga, tukwesa obunafu bwaffe mu bbo. Katono nnyo ke weekwasako boti n'okweka obunafu bwo mwoli. Bw'oba okkiriziganya nange nti ekizibu ky'obutabeera musanyufu mu relationship eyo tekiri ku munno, kyandiba ku ggwe. Waliwo okwekebera okugwana okuyingira ebuziba, kubanga nandikubuuziza nti naye ddala oli sure nti walina n'okubeera mu relationship eyo. Nsaba Katonda ansaasire nawe akusaasire, twongere okwekebera. Otadde omusajja ku nninga, otadde omukazi ku nninga, oyagala bamuyita Nakamatte, naye abaakutawaanya mwalimu ba Robina n'Ansubuga, mwalimu ba Rosette, mwalimu ba Jessica ba Topista. Obutabeera musanyufu mu relationship eno gy'olimu kati, obuvunaanyizibwa bwe bw'abali b'emmentioninze, naye tosobola confessinga, tosobola kukkiriza, obitadde ku ono. Mukama akunsaasirire, akunkumire, tusisinkane mu kitundu ekiddako. Thank you so much for watching. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira, mwe bali kutugulako ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko, oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kukubuuza, kubanga olina kyogukozeemu, oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko, naye weebaze Katonda nti oli mulamu. Ate nsaba neegwo gutambule bulungi paka gye guggweerako n'ogujja oguyingire bulungi era okumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde, mwena nammwe mwenna bateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti, temwerabira, tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola, tumukkiriza bakasoma baffe abalungi, tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu. Abaagala ebibanja nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka, tubaleetedde offer jeza phase 2 ku $1,12,000 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula mbuza mutegerawo bulungi, naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka, tibijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijjo abagamba nze njagala eka. Yes, tuleese eka ku $45,000. Ebuwalula bategera Mityana Road nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku Masheda ku $1,000,000 okutandika ddala ku 35 n'okwambuka.
tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa tubaleetedde Hoima Road 5/5 ku miliyoni 3.5 bannange eno offer bannange so far tuyina ettaka mu eka tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala puloti enneneko abasinga baagala puloti enneneko so muntu ono tutandikidde ddala ku 5/5 nga bibanja then netwambuka ku 5 ku 10 byapa banange tukkiriza ne kibanja mpola ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka abasingira ddala abadde bamanyi ofisi zaffe wetwadda si wala nnyo ne wetubadde ate lwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba nga wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite sa Apollo Kaggwa era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwenti wabweru ebitaala mbirengera essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali so tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kyennina so baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday ennaku zino twali twakyusamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga so abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514 eyo njikwata nnyo nekwatisa ku nziramu mangu nnyo mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo planti baffe